George Chigozi babadde ku live naye nze ebiseera ebisinga wena ng'ekibuzo kye nakubuza nti lwaki abasajja temukyawa kubanga mmanyi natural abasajja be basinga obutakyawa lwaki Jostede yatakyawa lwaki Primacy yateesonyiwa for this case ekyabano ate Primacy yatakyawa naye ebiseera ebisinga abasajja be batakyawa lwaki oleeta ekyo abasajja obutakyawa nga leero mukazi yatakyawa kati meja ndaba ensonga yammwe oba nafe abakazi tusobola ogifuna kasitoba nga tunna movinga on kuba mwana muwala okumuvinga on kukyaganye ne bwaba amuvinza ayagala akyamuvungira on kukakasa alina abaana ba George kiyinza obbeera ekizibu ani yagamba nti oba n'abaana b'omuntu tomuvinga on kiyinza obbeera ekizibu mwina omuzannyo ale bonna bawala kakati omanyi kyamazima olaba insecurity omukazi gy'aba naye nga tuvudde mu byonna Prima nze nga nze yabalabako edda nga bakyezimba naye nze ndi mukadde wa kuno Prima yayagala George ne George n'amwagala naye mukwagala ani yasinga Prima yasinga okwagala anti bagamba njagala n'ebibyo byonna mu kaseera akani yayina ebibye Prima yayina kati kitegeeza nti ekifula Prima okubanga yayagala George tiyayira ekyokuteekamu mu kaseera kaki ekyalemesa relationship ekiri ekintu ekyo kimu ti George yali alina okukola ennyo okusinga ku Prima asinge Prima relationship esobola okutambula nga bwekola ki ng'omusajja bw'abeera kiki George can afford to be ng'omusajja yena bwe yanikoze eki but the problem nti gwali mu relationship muyiribi oba okitegeera kati kyaki mwetagisa okukola ennyo okubako ne mu byamuziza omukazi ono alekerawo muyisaamu amaaso ekizibu kiri kimu George tayagala muyisaamu maaso anti musajja ate ono buli bwasasula yaka yalowooza asasudde Uganda yonna era buli bwatambula alaba nga amasannyalaze agakamira. But I was wondering nga gundi yegenda mu maaso Hindu yabadde wali mu nnyumba era naye akimanyi ntasobola kubeera tolerating a nonsense waliwo olwobeerawo nomayaba tebasobola kyebasobola okukola kwemulira ku munnaabwe tebalina kyebasobola kukola nze nga lyewo ntudde nkulaba weemoola ne ex wo ku live mwebuuza ngayo mute moving on ngayobuuza ngayo mute kyawa simanyi ate biki bwe yamaze ne bakola ki ani yabagamba nti bikomaawo baya mulijja basuza bweru empewo ebalwaze nimonia sibe bulungi mweraba